If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiance, parent, relative, mentor, your children. Unveil Your Love Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil Your Love Yatula. Happy relationships, happy nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya somwe bayisisetya ebayisiza bulungi nganze. Alhamdulillah. Bahaji ni bahajati mwe mutya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya somwe bayisiza bulungi nganze. Unveil Your Love, your program bodi kananya maishara mukuni mami w'abalungi second last born wa mama senga wa panji ne bali kubanga gye muli aho olwaleero nga mukimanyi tuli musamu abantu bangi nnyo balomba edduwa abamu bajjukira abantu baabwe mu kiseera nga kino abamu bakikola bulijjo naku olwaleero ndine omwagalo w'abantu tuli ne Hajj Yasin Bakaluba Sekimwanyi nga era basinga mumanyi nga Bakaluba Properties agenda kubanga atuwulira ekiroozo ky'okuba nti buli mwaka alomba edduwa ekintu kino kirungi oba kibi. Abantu abamu gye bali eyo nga mwafiira bakadde baabwe naye nga mulomba edduwa omwaka ogusooka ogwokubiri ne mukyerabira naye Haaji yafa emyaka lufukunya naye buli mwaka akikola. Lwaki akikola? Katugende gyali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi baffe abalungi nsanyuse nnyo okuba nammwe ne maama wange anoonyeza kuboneza n'okubanga bulijjo munda wange temumanyi nti maama wange naye maama wange naye kansubire somwe batambulidde bulungi. Obadde oyogera ku kigambo ky'edduwa zino. Edduwa actually kankireke ku general nsonga nti obusiraamu entegeera yaffe buli omu alina ebintu bino engeri gyabikola ki gyabitegeera ne mu section ya comment section ogenda kubalaba kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti nze soogeranga mu manyi naye njogera kusinziira ntegeera yange weekola ki weefaanana. Neebaza abantu bonna abakola ekintu ekyo abatakikola sirina kunenya kwembakola ki kwembateekako kubanga kuno kukkiriza is belief. Naye obuzibu bwenfuna ddala mu bantu baffe ddala kirimufe abaddugavu omuntu tategeera nti buli omu alina levo ey'okumanya okusinziira ku nsonga. Nze bwe mba nkikola nga gwe okivumirira nze sikuvumirira. Entegeera yange bwetyo bwekola ki nakula bakadde bange bakikola era ngenda genda mu maaso nga nkikola bwe ndituuka oba nenfuna okumanya okulala nekitegeera nti tekirina kubaawo nti tekirina kubeera bwe kityo osanga ndikola ki kati buli omu kyaba ategedde kyaba akola. Naye nze wendi olwaleero okusinziira ku ntegeera yange bwenkuŋŋanya abantu bwe bati tutuula ne tusoma دينا نجعل اللهم اغفر لهن وارحمهن واسكنهن في جنة النعيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجة من السن اللهم اغفر لها وارحمها. زبيدة نشمولي اللهم اغفر لها. نجري لها سكسي اللهم اغفر لها. نجمع رسالة اللهم
Maimuna Nabatanzi اللهم Sekimana اغفر لها olugwanyiza ku lusumu اللهم Sekimana اغفر لها Hassan Natoro اللهم Senga Hajati Salima Nakayinda اللهم اغفر لها Halima Wesibadde اللهم اغفر لها Hajati Namubiru Mama Mukulu اللهم اغفر لها Nampe Fatuma اللهم Senga Namakula Fatuma Sekimana اللهم اغفر لها Aisha Wesibadde mutima gwange soogera ddala kigatta oluganda ekyokubiri mmanya nti nno bakadde bange gye bali sikirinaako nnyo kumanya kukola ki buli kyekuganda ekyeddiini omanye abantu buyako controversial nze okusinzira bwentegeera entegeera yange manyi nti nobakadde bangesinga era nange njagala abaana bange bakirabire ku nze era singa ndivaawo nabo babe nga bakola ki sikirabamu bwaharamu okusembeza abantu netusoma kuraamu netulya nogabula abantu betusiibuludde wano koze batubadde nga mu 1400 ekyo nze kimmalira kaakati bwendaba abantu nensoma ku linnya lya mukadde wange nensomera n'abasiraamu abalala nga twegayirira mukama alasaasi kyenjagala omukwano ate obugonvu obusembayo ye muntu agonera omuntu nga talina omanyi abantu tetulina njawulo wakati wa kwagala na kutya abaana bangi oba abazadde bangi balina abaana babatya naye tebabaagala omuntu akwagala ye muntu atwala n'obuvunanyizibwa wano ne bwe kubanga taliiwo n'asigala ng'akyakikola obuvunanyizibwa olwaleero lwa mukwano tekiri mu magezi gaffe tubeeranga mu mikolo nga gino tokozesa nti oba oli si musiraamu n'okozesa nti abakafiiri kuba bo bakiinterpretinga kati mulimu civility ffe ddala abantu abakyamuseemu tetulina kukola obiraba bino batamanyino kino tekikkirizika ekiba kitakkirizika tegeera nti netegeera y'omuntu ono bwetegeefa naye is just a belief tannaba kutegeera gwefuba kumunnyonnyola abe ng'asobola okutuukawo kibanga nange bwe nnajja nentandika okwogera naye ebya bizinesi nankulaga nti gweoli musiru lwaki tolina sente nanze zenkola ki zennina bikulemye okukola tegeera nti alina waategeera newakomya ekintu ki naye nga kino nze okusinziranga bwendaba nzakikola tukyasemberekana ne bannange ne bano abaana bange njagala bakule nga babiraba tugatta oluganda swawumwe tunyumire tulye tunywe bakalowa yasinga gatanaba kusiibula obwana yakato kana kyakajjukira simanyi nga babagambye nti ndi maama we nze ndi maama mutiini esengane nina abaana kakati sinizijukira nali musini yafiri mayina bumuyanga nyo ewa senga wange azaala kitabani kyange kino senga wange alla mumuze mirembe najjanga mu holidays yasindi gyesobera yotumiza ne mukwano gwange awo yagenda nagamba mayi wajja wano emirembe gitugwako gitya ennyumba bikaseera abeera asimbula semitinakolebwati naŋamba maayi ojja kutusuula semiti atuseereza ojjauka semiti aba aseererayo bakadde baffe Allah yagera naye mwaba otuula n'otunuulira ebintu kaakati byolimu noga kaakati gwe wasiimuulira twalina akasenge eno neeno n'akadiro wakati naye ng'akadiro kajjuddemu bidomola nga kajjuddemu bidomola nogamba omwana akuta ebidomola babirengerera eri twalinawo bidomola nga waliwo ate kativi kajja luvannyuma okusooka tetwalina na amasanyalaze mulumba yagaleeta luvannyuma nga tivi tukoma kukalabirako eno kubiika nga tulina ne bukapeti ono bwe baasimulanga naye nga wallayi ebidomola byebyetoloddewo ebiti nga byetulina ne munyeera alhamdulillah lwaki sikola shukuru era ngamba nesengangbambi yakola Allah watutuusiza mulimu ebintu naye byetuukako mu ddungu ng'ozuuka ekyo n'ogamba nemyenzi hezaalina bino nti nentuuka olwaliwo ng'abantu bakwegoma embeera gye twalimu naye wagirawo netutuuka okuva kaduuka akaffe wali ak'omutwalo gumu ekitundu nga katulemye akati akaali awo emmanju netuteekako nebiriŋŋana nga zenva naye nga
mukaba nlaye tolikulandasenga nabatugagala kwa mutala leero tubikola era nze wallahi ngenda nentunuulira abaana abatuwalampa ku social media nebasenga bano baali bamanyirikwabo ate kisinga n'okunnuma basiraamu nze ku social media tekuli bantu bampuma okuddako abasiraamu era ogenda okucekinga Bashiri Isima bonna babeera basiraamu ate olina akuvuma ngaakuvumira nabekisinga naye ngaatalina kyakugamba akugamba nti abantu bamwagala bwagazi bwembanga ndiko ffe omanyi feva gyava ffe twafa bakadde baffe nze essimu gye nasemba okwogera ne maama kuba nayogera naye ndooza lwali lwakuna olwaddako olwokutaano naziba omwa yafa lwa mukaaga naye kye nasembayo okwogera naye nga mugamba maama sigenda kuddamu kulabako naŋŋamba yasiima tofaayo onzijanjabi ensimbi bwe yamala okukyogera ne mutolera salaamu okusiibulagana omanyi mukadde wo okumusiibula ng'akugambye nti nno nsiimi bimmalira kati go ali ku TikTok ali emabega wa kamera ogenda kuŋŋamba ki aninako obuyinza alina omukwano gwange kyeyasembayo kuŋŋamba yagamba ki agamba nti nsiimi kati ogenda kuŋŋamba ki ku masikini ate nga one we yasiinira ebiseera ebyo si yasiini wa luno yasiina gyange nenjala obuliri bwono nyombesa obuliri nzijja totunnuma obuliri okuteekamu fashoni ngenda okumala okusungira bulangiti nzijjamu fashoni nga totumpeddeko emu gye nalina yali أكفر إنا أعطيناك الكوثر إنك بيت في الجنة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه twagaye nti bwolaba atasanyuka mwegayirire adde mabega alinde okusibuka اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه جاءت بدعوته الأشجار ساجدة يا الله تمشي إليه على ساك بلا قدم صلى الله عليه كأنما سترا سترا لما كتب يا الله فروها من بديع الحاتب اللكم صلى الله عليه مثل الغمامة أن
والنصارى سائرة Ya Allah. abali ku butebe omuzungu yagaa nti bweyite n'abantu basatu nga ababiri bamanyi oluzungu nga gwe wokusatu tolumanyi buli kyeboogera gwosooka okuseka tebaddeyo kugeya هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق الخلق إلا جنا ولا بشرا صلى الله عليه هذا النبي الذي من زار هجرته Ya Allah. دار الحنا والمنى والسنى والوطرا صلى الله صلى الله على العروس ما سجى Ya Allah. أمامة فوق غسل ميس سهرا صلى الله عليه. صلاة من ربان الله على النبي العدنان الله خير ولا الحنان الله محمد نوران مولا صلاة من ربان على النبي العدنان خير ولا الحنان محمد الرحمن صلاة من ربان على النبي العدنان الله خير ولا الحنان الله محمد الهبان مولا صلاة من رباني على بلاد لاني خير من الحنان محمد الرحمن من هدان الله صلاة من رباني على بلاد لاني خير من الحنان محمد الرحمن من أصفى
الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد صفة خلق بريء والذي جاء بالرسالة صلى على النبي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء. صل اللهم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا شيخ محمد سجماني ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين.
ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Sebo mukadde wa Supreme Qadi, sebo Your Excellence Ambassador waffe, tukwenyumiririzamu ate ng'oli wa mukwano nnyo, oli musajja ayagaliza. Mungu akwongera okusitula. Sebo omukulu w'ettwale Sheikh Jamilu Muwonge, banyinimu bamashekhe mwenna bahaji ne bahajjati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم حديثين نطق بهما أشرف فمي على وجه الأرض، فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Njagade muhabareno munzikirize basebo ne banyabo mbatuseko hadithi sigenda kubeera bbiri zokka, nga hadithi ezo omumwa ogwazoogera gwe mumwa ogusembayo okubeera ogw'ekitiibwa ku nsi kuno, era gwe mumwa ogw'ekitiibwa Nabbi Muhammad wa kulla hadith, buli hadith emu ku zino ebbiri zengendo bawa mukawwanun min 3 faqarat, egenda kubeeramu ebitundutundu bisatu oba paragraphs satu, nga yubayinu lana sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi zino ebbiri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad atunnyonnyola ki? Anna albirra, nti omuntu bw'akola ekirungi kyonna ky'oba okoze oba kinene oba kitono kitya, la yadhi'u inda albarru wa huwa Allahu jalla jalaluhu. Mungu ekirungi ekyo akikuterekera n'akikukuumira, tekibulankana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Alhadithu alawwalani, hadisi esooka mugiwulirize bulungi. Yaqulu alhabib, gweboogera ku nabbi, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, gweboogera ku nabbi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alayhi. Lumu Nabbi Muhammadi yalinnya ku mimbali n'atuuka ku ddala we yagambira nti amin, ne bamubuuza nti lwaki ogambye nti amin, n'agamba Jibuliru azze n'agamba nti alwaleko okola ennyindo ye ekutukeko, bwe batekutuseeko sayaisu dhalila wa yalqa Allaha dhalila, ajja kuwangala kuno ku nsi nga munyoomofu. Ne bamubuuza ya Rasulallah ni oyo, n'agamba nti dhukira smaka indahu oba amamahu falam yusalli alayhi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Oyo yenna singa boogera ku linnya lya Nabbi Muhammad n'atakusaalira. Tebulaba abasajja abasalira Nabbi baba banyirira, bawangala nga babitiibwa kusaalira Nabbi. Olwekyo yongeramu bwe bagira ku Nabbi, teekamu amahabba. Allahumma salli wa sallim alayhi. Alhadith, hadith esooka mu hadith ebbiri yagamba Nabbi Muhammad sanai'ul ma'rufi taqi masari'a as-su', okukola ebirungi, buli lw'okola ekirungi kikutangira enfa embi. Mungu bw'aba akutegekedde okufa obubi oba bagenda kukubaka tayimbwa ng'olina ekirungi kye wakoze, Mungu akutaasa. Emmotoka gy'ovuga bwe babadde egenda kubba ogwe ku accident oba akagaali oba pikipiki, ng'olina ekirungi kye wakoze, taqi masari'a as-su'i, kikutangira enfa embi. Nofa ng'olina ekitiibwa, n'otafiira mu lujjudde lw'abantu,
n'ovanga olina ekitiibwa kyo kukola kirungi, muyitirize okukola ebirungi. N'agamba ekyokubiri, wa sadaqatu sirri, n'okola saddaaka nga yakyama. Wa sadaqatu sirri, saddaaka ey'ekyama, tudfi'u ghadabu rabbi, okola ki? Amanda bwe gaba ganyuka gakola ki? Kusikiza obusungu bwani? Mungu bw'aba anyiize, n'okwata ekizike n'obaako bw'okisaddaakira, naye ng'okimusaddaakidde ki? Sirra, mukyama. Mungu bw'aba abadde akunyiigidde, obusungu bwe bukkakkana ne buseebengerera. Wasilatu rahmi, okuyunga oluganda. Silatu rahmi, okuyunga oluki? Tazidu fil umri, kwongera mu buwangazi. Naye abavunduzi bwe baali batunyonnyola hadithi eyo baatugamba nti giyinza okuba nga emyaka Mungu gye yakugerera 5 tekijja kweyongera bugifuuke 7, naye emyaka gya 5 ojja giwangaala nga alhamdulillah oli bulungi. Otuuke n'okuva mu nsi batuuke okubeera nga bakwogerako, nga bw'olaba nga n'abaana bo basobola okukukolera edduwa ne bagamba mugenda wani? Tugenda wa Muhammad Ssekimwana. N'osigala nga erinnya lyo likyakola ki? Likyayogerwako, naye nga wafadde emyaka 10 naye ng'abantu bakyakwogerako. Waliwo abantu abaafa ne bafiira ddala nga teryamunyegako nti waliyo ne gundi. Sallu ala nabi. Bannange teri kirungi nga kuyunga luganda. Kuŋŋaana za bika 3. Malayika tezizisemberera. Olukuŋŋaana singa mubeera muqati'u rahmi, nga mulimu omuntu akutuka ku luganda. Bannange tuyunge eŋŋanda zaffe. Alhadithu thani, tugende ku hadithi yaffe ey'okubiri nkubire. Owekitiibwa Nabbi Muhammad atugambye nti daawu marudaakum bisadaka, bwe muba n'ebirwadde byammwe, bwe muba n'ebirwadde mubiwe eddagala, ng'eddagala lyakugambye ery'okubiwa lyakusaddaaka. Mungu bw'osaddaaka nga mukadde waffe bwakoze agenda tugabula wano, tetusobola kuva wano nga tetulidde kukaana nga bwe mumanyi. Okujjako nga gw'onooba na kizibu kyo ekyaggaana okulya, naye ng'ozze wano ewa Ssekimwanyi akoze saddaaka era tugenda gikola ki? Ate bw'otuuka ku mmere y'omugabi teweeriisaliisa. Nagenza okuva gye navudde ekibuli ssaawa 8 bwe neebase okuwulira nga baazirasa. Nengamba alhamdulillah, asitandi agende wani era nina okuliira ddala eyadde akunde yakutaana. Daawu marudaakum bisadaka, muvumule ebirwadde byammwe na kusaddaaka. Nga Nabbi yagamba nti amacupa, abakyala abo macupa mugakwate bulungi galimekwatika. Obudde bugenze. Salamu alaikum. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
President General Misbahuddin, His Excellency mto wange Sheikh Sulaimani Lubega Gugwa hafidhakallah, nanyinimu sahaba wange zemwitira Babul Qiyam Alhaji Yasini Wakaluwa Sekimwanyi Kijujulu Bakijujulu mwenna abamene bahajati bawano abalungi owawano n'omuwala wange abakozi b'emirimu gy'eddiini mwenna kutwale ne ku district deputy Twale owannaggulubiina muzzukulu wa Lubowa Sheikh mwenna abantu ba Katonda olwakadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsereko Abdul eririnnya lye yatumanyiza okuva nga tuli bato nga tuyita Nsereko Abdul, nze ndi wano ku leediyo kubatuusaako ddoboozi mulijjukira mukadde waffe nannyinimu muganda wange Haji Yasini ne bahajjati Mmanju awo abantu ba Allah mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Emyaka gyetoolodde nga sizikiramu ttaali oba ngenda kufa simanyi, kubanga simanyi gye nzija essanyu nembeera nga nzikira ettaali, era kati ku social media ogenda kwera bye banvuma abajiga byatuusidde kati ja kutulaga nga tuzikira ettaali nti laba bana abasiru ate nga be basiru. Muntu waman yamutu ala fi hubbihi nala kulla matlabi, omuntu ne bw'ofa ku lwa Nabbi Muhammad ne bw'oyagala Nabbi Muhammad nala kulla matlabi n'obwambasada obufuna. Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Abasajja bawandiika ebigambo ebyo tebaali balimba. Nze njagala Nabbi Muhammad is the reason why I'm His Excellency now. Era ekyo ekifo kiba mu kutenda na kwagala na kusuuta Nabbi Muhammad man yamutu ala hubbihi. Kasita oyagala oyo buli kimu kyonna okifuna. Nze sigenda kwogera obudde buweddeyo, ninjagala kwebaza Yasini ne bahajjati noono kalabalabaawo, mwebale kuteekateeka mukolo guno, mwebale kutusiibulula. Obudde buba butono nnyo ine munnina temulowooza nti bwe nafuuka ambasada neggwamu ekyalimu naye obudde owulidde ate nga tukyalinayo kazi tukyalinayo wetwale ate nze nabagamba nti oyo w'ekirevu ekitintige kasita asomesa ebyange biba bikoze eki biba bigendedde omwo. Insha Allah njagala kumaliriza bigambo byange nga njagala okwebaza swahaba wange omusajja ono mukwano gwange owaddala era kyebudola walenabyako kazi nyanzikira mugambe jangu tuzikire ate onfuuwe sente era zinfuuye. Luno olujja siruvaamu okujjako nga nsibye 10 oba okusingawo. Waliwo hajjati wange wano yanfuwanga etaano yesimulabye ali Mmanju afumba mugambe nti seeka wabadde akubuuza naye nga bambi beebale kulabirira beebale kufaako. Oli musajja otiba n'abakyala baŋŋambye babalabyeko nti batiba. Kyekyo tetulina kisinga ekyo. Ffe abasiraamu tulina kimu kyokka, omwenge baagutugaana n'ebisigadde twasigaza bakazi bwe tuwasanga temutugamba nko kigambo. Owulidde twasigaza baki? Bakyala ke kazannyo kaffe ffe abasiraamu. Take it from me. Mulabanga mpasizza n'endizaako temugambanga nti abasiraamu bawasaawasa. Ke kazannyo kaffe mumunywe omwenge gwammwe mulye embizzi zammwe ffe tulekera abakyala baffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Ako nako kagenze saba Allah kirize. So mukadde waffe Kipasipi Mukabi genyo omukulu ku mukolo guno kiriza kulage basajja bo botwalaganya n'ab'emirimu abakola emirimu gy'omu disitulikiti eno eya Kampala bakulemberwa Sheikh Jamilu Muwonge. Kadde waffe oyo buli omu amumanyi tatoola salaamu nti oba atole salaamu naye yatukulembera mirimu gino.
era ngambye agitole ku lulwe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe kkiriza nkulage Alhaji Abdul Nsiriku ono era ekyamukutuuzizza mu maaso wano gavana akoote buliro era akukulisaayo nga 16 insha Allah. Tole ku salaamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiriza mukadde waffe nkulage omukulu w'ettwale na gulubiina Hajji Ahmad Matovu oyo. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kiriza nkulage omuwanika w'ettwale lya Bukoto Kisaasi mukama wange Alhaji Ahmad Katalaga Nsibirwa. Wedde abagagga bayimuka naye ng'ali wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiriza nkulage owa shariya omumyuka wa shariya mutwale luno Sheikh Muhammad Sebana. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kiriza nkulage ow'amawulire mutwale muno Saimpo. Alaikum salam. Kiriza nkulage ow'abavubuka mutwale muno nga imamu omukulu ku muzikiti gw'ettwale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kiriza nkulage omuteesiteesi omukulu okuva mu disitulikiti ye ya Kampala okukka eno wansi mu Ttwala Alhaji Hakim Mukibi ono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kiriza nkulage senior advisor Alhaji Yasini Bakaluba Ssekimwanyi nnyinimu okuva waggulu eyo paka eno wansi ku Ttwala. Kiriza nkwerage Super Supreme Dawa w'ettwale lya Bukoto Kisaasi wendi kama wange yagamba His Excellency yagamba nti mwekaze buli wamu wemba mujyawo mujyewo kama wange naye nkola butaweera ate banyongera amayinja nekaze. Kiriza nkulage Vice Chairman w'ettwale lino Alhaji Haruna Lutu wantate. Wa alaikum salam. Kiriza nkulage Benford Alhaji Swalehe Sheikh Swalehe Benford Semarago. Wa alaikum. Kiriza nkulage Sheikh Mugenya asooka imamu ku muzikiti mukulu waggulu e Bukoto. Kiriza nkulage bakama bange Alhaji Yahya Galuzoli Alhaji Serunjoji mukama wange bakulaga abo buli juma mbalaba nabo ne bandaba minal mu'minina rijala. Kiriza nkudo rijala. Kiriza nkulage Haji Simono Allah yagaba. Tole ku salamu. Kiriza nkulage Alhaji Kumshani ono business partner makamuno. Alaikum salam. Kiriza nkulage kama wange Haji Badiru Kakembo oyo. Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Yasini ono yagenda okujja. Omuwandiisi omukulu Alhaji Adam Kaluma nsonyiwa mukadde wange badde neerabidde. Kiriza nkulage omuwandiisi ow'okusatu Sheikh Sadat oli. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo be baweereza abo mu disitulikiti ya Alhaji Nsereka ngaye kankulage Haji Kayinda. Allah akbar. Siraje
Wadda nno obuteetaata galinnya lye limbuze nga mmanyi nti Haji Yasini ono ayajja ddijjukira. Haji Yasini yaji insha Allah ke kaseera ojje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nepa nkukwata obudde naye kirabika leero kinsobyeko. Twagambye tutandike 9 wetutuukire 12 nga tewakyaliwo puroguramu yonna kigaanye. Bakadde bange sigenda kutandika kumenya era kyesembajjo mwongedde obwogezi mu nnyumba eno. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Lwansonga nti atikudde omugugu munene. Abantu bonna abali wano mikwano gyange. So nga ate bw'oba okyamuukiridde obwongo butera okukola ki? Butera okubuuka weekanga abantu bwe tobakoze eki. Naye ngenza okulaba bonna ab'ensonga ng'agenza abakola ki? Abakoona ku bakadde bange ntwala mukisa guno kubeeraza kunjagala. Akatuuyo ke mulabye kanvaamu awo ne Sheikh Gugwa n'agamba nti nno kaazikiremu. Nze nzekka ndowooza ano mu kidaala eyali atambuddeko ne Sheikh Gugwa oyo ng'ayambadde ekimu. Ndowooza ekyo kibakakasa nti tuli ba mukwano, temulowooza nti gwa kidaala. Tubeere ennaku eyo ne tutambula ng'ali mu kinu, ebyo temubiteeka ku social media. Mukadde wange ennyumba ya Sheikh Ssekimwanyi bwe tuba tujoogerako sisobola kulandagga nga sinnaba kwogera ku musaali. Baganda bange mu lujja lwa musaali musooke musituke. Inginiya Wana Hakim ne mukwano gwange ono bwe tusiiba tulwanagana gwe babadde beerabidde erinnya era nja kubasaba nga sinnabaako kye nnaayogedde. Nina ensonga lwaki njagala abantu bano bo batoole salaamu nga yakazindalo wadde obudde bukoze eki bunkutte. Mulina abantu kye mutamanyi bulungi effe n'ennyumba eno. Sheikh Abdallah Ssekimwanyi jjajjaffe baaluganda bati ne musaale. Wano olulimi lwenkozesa si luboolereze nti aŋŋamba nti bali beeri, naye njagadde ekyo nkikole ki? Kati eno ttiimu bwe muba mugiraba ab'ekibibi bonna babakoze eki? Baba weddeyo. Sebo nkusaba otoole salaamu. Wezike katamazeeyo nyaabwe waabwe ali ku musaale wali wa bombi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana tubaniriza nnyo olw'ennyumba zaffe ezo. Yaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vice chairman wange chairman. Akoko mbadde nina okukayisa. Nabadde nomanyi nina eddakiika nga 30 njogere ku mikwano gyaffe egitusembeza leero, Basheyi Saddaati, mukwano gwange Kimushani, Bakaruma. Bano nno mbalinako ebbanja. Nalina omukolo gwali gwa lwa Sande. Ne baŋŋamba balina we balaga okumanya abasajja bano mbaagala. Nagamba omukolo sigenda kugukola ku Sande ne nguteeka ku Saturday. Enkuba negenda enkuba ku Saturday. Emmere twagirya engatto tuzikoze eki? Tuzisitudde. Abasajja abo kye baŋŋamba nti alhamdulillah Mukama akuwadde omukisa. Ekyo kikole ki? Terwabadde olwoggulo twabadde waabwe. Bwe zaaweze 12 nagenza okulaba ng'ekire kikutte. Ne ŋŋamba yii mikwano gyange nga gigenda okufuna ku mukisa gwe nafuna. Nange mbaagaliza emirembe emyereere. Nensaba. Naye nagenza okulaba ekire nga kinvuddemu. Eryo ebbanja nkyali basabira nammwe kibatuukeko mulabe obuwoomu obuli mu mukisa ogwo. Mbaagala nnyo baganda bange. Musanji wange Eddi nja kusaba oyimuke wamu ne mukwano gwange Umaru mutoole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munsonyiwe munsaasire nziruka njagala mu ddakiika 5 zino mukadde wange maama wange wali wano okusaba okulembere bamaama bange ab'omu Kapeera mutoole salaamu omulundi gumu. Mukadde wange kojjange ono yali mukwano
nfanfe ow'amaama era bwe mulaba ndabira ddala Hajjati Mariamu Nnakku ng'ali wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyuse nnyo okubalaba nansonyiwa eddoboozi ly'emyaka gito kubanga okuba omuggalanda nga atuula kwenkana naye nsanyukidde ddala okulaba nga abaana bange mukyababibiita nga Ssekimwanyi bwe yakola naye Ssekimwanyi gwalingawo naye si nsonga naye mmwe nsanyuse nnyo kuba buli lwembeera ku mukolo ndabira ddala nga abaana bange mubatwalira ddala nga ki abaana era mbagalira ddala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala temukomangaawo mugende mugenzi mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi. Saagala nze mwennyini kuyingira mu budde ba Ssekimwanyi mwenna nja kubasaba musituke tutole ku salaamu. Bakulu bange bagaluzi mwabakulembera tutole salaamu eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akasembayo munansonyiwa obudde nze nsinga okubwagala Haji Kabonge simanyi oba waali naye wooli Kabonge wooli ataliiwo kale ndabika ngenda kiwunzika naye sisobola kulekayo mukwano gwange nnyo Hajjati simanyi oba waali bw'aba taliiwo salaamu nze ngendo gimutuusiza oyo bamuyita wano Ameledi kyonna ekiri wano yalwanye kuva kiro ng'agamba sigenda kuswaza okuba n'omukyala ayagala abagenyi ate takoma kwagala abagenyi nange anjagala kyemuva mulaba nga sirina stress eva baby face wali Hajjati salaamu ye kanji batuusize mwebaza nnyo oyo mweyitira stress free Hajjati waali mwe mujja kugenda tusigale wano fembi yes masalala maulana ani yamanyecho masalala isibalimba bobugabe moba wobululu senyo balaba tuli basimu okubanga mwenna mutwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Mwami kusiima mbuli kyonkama yongereko kati nakugamba lwaki kijuju lwanyirira yongereko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Afande nkusaba se otole ku salaamu nga sinaba kubunzika. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Namwe abawanvu tetolo guys bano batabani bange nja kubasaba mutole ku salaamu. Assalamu alaikum. Oluzungu lwamususeeko bannange mbeyanziza nnyo mbaagalira ddala obutandekerera buli ddakiika okubanga we mbayita mwanukula naye mu byonna leero omwaka guli bwe mba nabalabirira njagala ate leero mbasuusuute busuusuusi ennamba gye nabadde nsuubira si gye nfunye muli batono nnyo njagala mbalabirire ate muddeyo n'abeeka mubatwalire yeyo entegeka eyange. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bale tumwebazizza nyirimu olwa message gyatuusizza. Ebyo bye bimu ku bigendererwa by'omuntu okuyita awantu awakaawe abeeko ebigambo byayogera nammwe. Tumwebazizza Haji Yasini Bakaluba Ssekimwanyi bw'atyo n'asiima. Mukkirize His Excellency antumye nyongera okuba muyitira mukama wange kyogere nsabye okyeyogere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maze ebbanga ddene ngamba mbawola amabanja kati mujje munsasule nga 2 omwezi ogujja tugenda kwebaza Allah ku birungi byatuwadde. Naku z'omwezi nga 2 oba ofunye kaadi oba tofunye oba owulidde ki oba kasitawo gw'omanya nawe tegeeza munno ne munno ennaku z'omwezi nga mmeka omwezi ogw'okumeka ogw'okutaano insha Allah fenna eggaali n'emmotoka ne piki zisibire nakoero insha Allah gyakoma kitigundi kijabi gyatandike yawo omugagga wabula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bane mukkirize kama waffe Pasipi Mukabi ateeka akawuwo
ku mukolo. Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasbuna Mawlana tanakarta fi kasrafi arubabi sudati kaza shamshu fi aburati katatana qalubu Rabbuna Allahu Allahu salli ala nabi Mungu صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Onkoze bulungi Kalifa Hudu kubanga obadde ojja kunkola bubi olw'ensonga nti mateeka nga kuwanga nze imaamu wawa ate nze supreme dawa super supreme dawa nkyawe okkirize nga tuvudde mu kusaalira owekitiibwa Nabi Muhammad jikwasa muntu mulanti kansooka enzije bajja kuyingira kijjana Rayyan Ramadan Karim Rayyan Ramadan Karim oluvannyuma ngenda kubeera nga nebaza mukadde wange Alhaji Yasini Bakaluba kuba nti tukyalemedde ku nnono famire yaffe ya Abdallah Ssekimwanyi ekyalemedde ku nnono eno eyaki eno ey'edduwa abantu abasinga basobodde okuba nti boogereddwa ne baddira embwa ne baddira embuzi ne bagiyita ki ne bagiyita embwa sebo Sheikh Sebanakitta Muhammad Amuluya Muhammad akiba mu lujungu taawo jijjajjaawo wali ba Muhammad Bamuluya beebo Muhammad beba n'aboolwanoka olwaleero abasajja bagenda ne batunuulira omuzeeyi kyembadde okugamba nti omukwano ogwo n'osigala omuntu akugondera nga toliimu ekyo kyekikulu ekisinga mu byonna bangi babaddeho oli nga tajjukira na bakadde bekyalasi nga taligambako nti obaka ngene nkoole ku mukadde wange alaba bintu mukyankananako bulamu naye nga tamanyi kimusumba ekikola ki ekivanza obuvunanyizibwa kubeera tubaddaawo nga tugira abadde ye mwalimu muto okudawatawa mwalimu omuto kwala kyogeddeko n'agamba nti eri agamba nti mukadde wange yafa ekyo ekintu nakimala naye nasigala agamba maama wange eyafa kitegeeza maama waabwe era aba akyaliwo bw'olowooza nti yafa yagenda naye bw'okyogerako nti maama wange yafa kitegeeza nti akyali maama we alibeera maama okusigala ngaokola ki ng'omusomero eyo gyali kale mbasaba buli omu gyali ekintu kino tukitwala nti kikulu ebiseera bwe bitu biba bituuse tukuŋŋaane bannaye bino ebintu kati gwe tuludde okulaba nze ndi mu bizinesi zange nsiiba mpunzika eno nzira eno naawe oli mu midiya zooli eno naye bwe mukuŋŋaanaku bwe mufunamu akadde musoma mutuula ne munyumyawo ne mulyako mwenna tekikoma kuba nti nno musabira bafuuna n'okulunga oluganda ate ekirala nze kyensaba ku bantu abavumirira ebintu just njagala tolerance omanyi nze ndi musiraamu
naye nze n'omuntu kati nze sisobola kwogera kigambo bukaafiiri sigamba nti kikyamu mmanyi kyekitegeeza naye nina amagezi agategeera nti omuntu gwenkyogereramu takitegeera makulu gaakyo. Nze nina abaana bange bano batwogera luzungu twali twogerako oluvu omwana naŋŋamba nti daddy you are just silly, you are acting silly. Naye ng'ekigambo sire enkula gye twakula tukyogera kyalinga kivumu naye nga inisense kitegeeza omuntu akola ebintu nga yeebuzaabuza yalina kye yali ambuza naye akitinga nga atakikola ki atakitegeera. Kati ye oli ategeera olulimi ategeera n'akozesa ekigambo mu butuufu bwakyo. Kaakati ekiri mu magezi gaffe otubeeranga mu mikolo nga gino tokozesa nti oba oli si musiraamu n'okozesa nti abakaafiiri kuba bo bakiinterpretinga. Kati mulimu civility ffe ddala abantu abakyamuseemu gyetulina okukola obiraba bino kino tekikkirizika ekiba kitakkirizika tegeera nti neetegera y'omuntu ono bwetegeefa naye it's just a belief tannaba kutegeera gwofuba kumunnyonnyola abe ng'asobola okutuukawo. Kibanga nange bwe nnajja nentandika okwogera naye ebya bizinesi nankulaga nti gweoli musiru lwaki tolina ssente nanze zenkola ki ze nnina bikulemye okukola. Tegeera nti buli omu alina waategeera ne waakomya ekintu kyo naye nga kino nti okusinziiranga bwe ndaba bannange tuva wala naye alhamdulillah mukadde yafa asiimye era nga ne byakoze abikoze. Kati mu kiseera kino bakaguba yayogerwako yoba kubagagavugerwako wano e Kampala era ku lwaleero tuwaneno mu maka ge akoleddwa by'abakadde be naye kati gweowo ogikola oba wakivaako. Abazadde bano kuba n'eddiini ekisooka netugamba nti obuzaala abaana kyoba obagalamu ennyo bali oliwo ovuddewo balisobola okubeerawo balisobola okusomeranga edduwa bannakitubidde nga bakadde baffe edduwa kintu kikulu nnyo. Amaka gano gakyaddemu bamashe ab'enjawulo ab'ebitiibwa ab'enjawulo babadde bangi nnyo ate bonna nasobola okuba nti n'abantu ab'enjawulo abagabudde asudde ebisikisi eby'enjawulo asudde mubalabye bannaye sigenda kuboogerera hati nga tusiibula mpakooga kubanga olaba obuweereza abantu abatalinamanmawo. Nze ndi musiima ate nno mukama ye wabuyinza nitusobola mumugamba nti mubanja omusaba busabi naye nze ndi musiima okusookera ddala aliko embadde nkunyumiza naye okugamba nti nze ekiŋŋumya mukadde maama kasookedde ngaafa gweomumanyi bwe twabeeranga mu mukwano gwaffe ebbanga lino lyonna abantu bino bwe tubagamba ku social media bayinza obutabitegeera naye abantu baagala nnyo abaana baabwe yagala nnyo omwana w'omufuule mukwano gwo. Nze manyi maama bamulikira era namala omwaka mulamba nga paka lwe nakomawo nendaba ku malaalo gemumanyakifa nakaakati emyaka girimu 2 nakusoba buli lwemwogerako alinga eyagaliza ekyo n'eddoboozi lyo kyalikola ki kaakati ngenda nentunuulya abasajja abazaala abaana nasuula eno obuuni nasuula eri obuvunaanyizibwa obwo ndowooza omukwano nze maama bwe yandagako gwanjegeza batabani bange olabye era nyumya nabo nga balinga baganda bange kuba ne maama wange kyeyakula akola ki ate ekyo saakifuna nnyo muzeeyi taata naye wa maama nakikola ki osanga ebbanga lye namala nammuwanya ery'emyaka 2.5 lyankyusa ne lintegeeza n'okwagala okitegeeza kaakati kibuli omu obuvunaanyizibwa obwa butwale nina okwesiima nze sijja nakugaye sigenda kugamba nti mukama katonda mubanja ye agabira yenna bw'aba ayagadde nga bw'aba akola ki maayi allah angabiridde ndi musiimu era zino shukuru zoolaba zenkola ate tekigamba nti ebizibu tebijja kubaawo kuba tutambulira mu nsi jjidde bantu bafitina ate tukolagana abantu bannaffe ate tetugenda kukolagana tomanya agenda kuba ne maama wange kyeyakula akola ki ate ekyo saakifuna nnyo muzeeyi taata naye wa maama nakikola ki osanga ebbanga lye namala nammuwanya ery'emyaka 2.5 lyankyusa ne lintegeeza n'okwagala okitegeeza kaakati kibuli omu obuvunaanyizibwa obwa butwale nina okwesiima nze sijja nakugaye sigenda kugamba nti mukama katonda mubanja ye agabira yenna bw'aba ayagadde nga bw'aba akola ki maayi allah angabiridde ndi musiimu era zino shukuru zoolaba zenkola ate tekigamba nti ebizibu tebijja kubaawo kuba tutambulira mu nsi jjidde bantu bafitina ate tukola
tugaana abantu bannaffe ate tugenda kukolagana tomanyi agenda kukola kikyamu naye Allah bw'aba alina wakyakuwadde ng'okyeyagala embeera ekyali nnyingi eyagala ne banne basemba nga bwe tutudde wano ne tubyogerako nti okyajjukira emimmonde gyaffe ekyo kyokka kikuyamba okuddayo n'oreflectinga bw'obaako ne stress ezibadde zikubye oddayo n'ogala naye mukama kasupu n'owuuta ajja kumweyongeza ku programu yange eno nebaza mwenna beerabeera ku programu yange eno eya Unveil Your Love nange Maishara Mukimaza mami w'abalungi nkyaza ngenda nkyaza abantu tuwogere content olowooza simulina ati linda nakugamba ngenda nti ngenda kuleeta agibakalu ate kati buno nawe obuulira abantu obuulira ngenda kubanga nekojja sadifunya nekojja by the way nabagamba tugenda kukansolinga abantu abakyala abaliyo nabagamba teri kunoba teri kuva mu bufumbo nsonga ntono nnyo sobagamba kino ngenda kuva mu bufumbo yes tugenda kwabeda binanga tugenda kwanga by the way maze n'okufuna kojja badde nabagamba kansolinga ejja Kimaza mbaleetera kansolinga ojja kusasula $10 pa episode simanyi bintu bya dola bw'oba tosobola kubikkulira ngeri gy'owulya eri omuntu oyo akulya obwongo olwo onobigamba ani nyenzo tuuka wano naye neyanziza mu bulamu bwange kyekisoose gwe mulungi gwange ogusoose okukuza baakidde eririyo bulijjo ebaawo nenfuna ebirabo naye nga si bwekiti mbeebaza bannaye kino kyendabye sikirabangako nenjogera nga n'ebitaala binkwata omuntu gw'oyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo mwogerezeganya mwesigaŋŋana muwaŋŋana ekitiibwa mweyabiza mwagalana mu mbeera zaffe eza bulijjo tubeera n'abantu abatukolera ebirungi ne betwagala ku mitima gyaffe naye ng'okubaatulira oba okubalaga engeri gye tubaagala ennyo natandika otegeera ng'omwana bw'okula nga ndaba ono ddadi wange nambeererawo putin a lot sikyangu okukola kintu nga kino. I am so grateful. I'm still confused, but I'm honored. I'm so honored to have good friends. Nakulowooza nagamba kankoleze Shamimu oba millions zimeka buli kimu kiri okay ekifo we kiri you know Tera biteekako kati gulu yazze nangamba nyambaako omperekere ngenda kuteerako ena Fatuma nemba tugende because yadagena mukoera machingi kati bwe natuuse nanganye lwaki tokolamu nemugamba nze mbiti okujja kunkolenga nagamba kola naawe ubimanyire omukazi nankola ina bwe yamaze okukola ina naga nti ina aweddewo era Fatuma yite bamukoze nempulinange ennaku ennuma nengamba yadagenza okukola ina ate basose kuze ina aweddewo okitegera I felt so bad nemugaa kati omukazi nanga nti bajja kumukole nja kuleeta enkya bamukole enkya okitegera but I just realized nti lwabadde lukwe okitegera era namugenda muga nti ate no temuteekayo nze mbitya naye kati engeri nyambala long sleeve wano it's okay. Tosubwa programu yaffe yatula Unveil Your Love. Wano tukuyambako okutuukiriza ekyo ky'oyaayanira ekikubobya obwongo ekikuli ku mwoyo eri gwe wandyagadde okwatulira. Osobola okukozesa programu yaffe yatula okwetondera oyo gwe wasobya gwe walumya gwe waleka ekiwundu ku mutima naye n'akusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwe. Webale nnyo
My Sharam Queen Mother wali okuyambako okuggusa ensonga zino. Unveil your love yatula. Happy relationships. Happy nation.